Kaadi za National Unity Platform zifulumiziddwa olunaku olwaleero. Wabula ffe nga bannamasaka ekitukubye enkyukwe. Lisiti efulumiziddwa ng'eraga bafulaga Beyalaza ab'e Masaka eriko basajja ba Mpuuga aba Democratic Front. Vidiyo eyo gy'olaba wansi oyo bamuyita Kiwanuka Vincent Kalule, oyo omwami gw'olaba wakati abeera Bisanje. Vidiyo eyo yamukwatiddwa ku Patero Shamuji mu kibuga Masaka gye yabadde agenze okussaayo empapula okusaba kaadi y'omuti gwa Mpuuga eya Democratic Front. N'ebipande nga bw'olaba kopi eyo gye ntaddeawo yabitimba dda okubibunya Bisanje nga biriko muti Sseddugge ogwa Democratic Front. Kati awo ffe nga bannamasaka we tufunira ekibuuzo era we tusabira bakama baffe balondoole abantu nga Kiwanuka baatuuse batya ku lisiti y'abantu abasaba kaadi zaffe ez'NUP nga ne mu vetting ku social center e Bwala teyaliiyo. Abantu bangi mu Gweta Masaka bafulumidde ku lisiti zaffe naye nga si baffe, ba Mpuuga era ba Democratic Front nga Kiwanuka ono. N'abalala tugenda kwongera oba profilinga lisiti zonna eza Gweta Masaka tuli mu kugenda nga tuziyitamu, naye abantu nga Kiwanuka si baffe. Tusaba bakama baffe wabeewo ekikolebwa mu bwangu abantu nga Kiwanuka nga tebannafuna sitampu yaffe oba nga tebannakwata fulaaga yaffe. Ono tabangako waffe n'ebintu bya National Unity Platform bimuunyira ziizi. N'erinnya Kyagulanyi Robert Ssentamu tayagala liwulira mu matu ge. Bano basajja ba Mpuuga nfanfe. Era tusaba bakama baffe wabeewo ekikolebwa okujja abantu ku lisiti zino. Ebirala tujja byadressinga ku kitebe. Mulimu ebimu nga birina kutuuka bakama baffe, naye kino tekirinda y'ensonga lwaki nsazeewo kiyisa wano. Kiwanuka si waffe wa Democratic Front, musajja wa Mpuuga. Tusaba ave ku lisiti yaffe. N'abalala bangi tugenda nga tucross checkinga lisiti zaffe mu Gweta Masaka tujja kujja ku kitebe tubategeeza abakulu, naye era mwebali abamu tukyanoonya bifaananyi byabwe n'ebibakwatako. Tugenda kutegeeza bakama baffe abantu abatusigibwamu bangi nga ba Mpuuga. Era tusaba ensonga eno ekolebweko mangu etwanguyize mu kaseera akazibu mwe tugenda, kubanga e Masaka NUP tewaba kulimba nti tugenda kuvuganya b'NRM. E Masaka NRM yeri ku opposition ne bakandidate beereeta babaleeta kufuna ssente mu kibiina kyabwe, naye tewali ajja kuvuganya kuba bakimanyi tebalina we bagenda kuyita oba we bayinza kuyita emyaka gyonna. Wabula obudde buno abantu abaagala okusula NUP e Masaka be ba DF, era akalulu ke tugendamu kino tekiriiko kweka. Tugenda mu kalulu wakati wa National Unity Platform ne Democratic Front, kuba tewaliwo NRM gwe tuyinza kugamba nti azze kuvuganya. Bano bazze ku nsonga za accountability. Abe NRM baagala ssente kuva mu kabiina kaabwe, teri kirala. Tewali azze kuvuganya kuba tebalina we bayinza kuwangula. Naye bano aba DF abaali mu ffe be balwana okutusuula e Masaka. So tusaba ensonga eno etuyambibwemu. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaale.